Weewaawo ntendereza Kristo era neebaza Mukama Katonda waffe atusobozesezza okuba nga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Manya nga bulijjo Mazima Kenneth. So olunaku olwaleero terugenda kwawukanako ku nnaku endala zonna era n'olunaku olwo tugenda kuba nga twekkaanya ebyawandiikibwa nga tutunuulira ensonga enkulu eziri mu kitabo kino eky'enjiri eya Yokaana. Era nga olunaku lwa njagala tutunuulire olunyiriri olw'15 okwo nga kw'otadde olw'16 wamu n'7. Ng'era njagala tutunuulire ku mutwe gwe tuyita ekigambo ekyaliwo ng'ebintu byonna tebinnabaawo wamu ate era n'obujjuvu bwakyo. So njagamba nti bingi bye tulabye nti bibadde bikulu era mubaddemu ebyokuyiga by'amaanyi nnyo, naye ate era okuyiga tekugenda oba tekusobola kukoma. So n'olunaku olwaleero tugenda kwongera okuba nga tuyigira ddala obukulu obw'ensonga obuli mu nnyiriri zino n'okwekkaanyiza ddala kye twandiise obukulu obwa Mukama waffe Yesu Kristo. So nga bulijjo ngenda tandika nga nsoma okuviira ddala mu byawandiikibwa. Leero nja tutunuulira olunyiriri lw'15 paka olw'17. Then tujja kuba nga tutambula mpola mpola nga bwe tunnyonnyokere ddala obukulu obw'ensonga. So bw'eti bw'egendera ddala mu maaso n'okunyweza, Yokaana n'amutegeeza n'ayogerera waggulu nga ayogera nti oyo gwe nabagamba nti ajja, nti oyo gwe nabagamba nti ajja ennyuma wange ansinga nze, kubanga yali ow'olubereberye ku nze. olw'16 kubanga ku kujjula kwe ffenna kwe twaweebwa ekisa mu kifo ky'ekisa. Kubanga amateeka gaaweebwa ku bwa Musa, naye ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo. Kati nno awo osobola okuba nga otegeera obukulu obw'ensonga obutulindiridde. Nti bw'oba otunuulidde obukulu obw'ensonga obuli mu lunyiriri luno olw'15 tosobola kulemwa kubanga otegeerera ddala nti Yokaana Omubatiza agendera ddala maaso n'okwejulirako oba nga yeejulirako ye mwennyini nti ekkatala ekkulu lyali aweereddwa lyali lyakuba nga afuuka omujulirwa ku lwa Kristo Yesu, kubanga alagira ddala nti ye Kristo yamuliko waggulu oba yali waggulu we mu njogera eyo eya nnamaddala. Ekitegeeza nti Kristo eyaliwo ng'ebintu byonna byali tebinnaba kubeerawo. Ye mwene ye yawa Yokaana omulimo ogw'okuba nga amujulira. Era Yokaana omulimo gwe yakola tegwali gwa kwesongako wabula gwali gwa kusonga ku Yesu Kristo. Obuweereza obwa Yokaana buviira ddala eri Mukama waffe Yesu Kristo. So obubaka bwa Yokaana n'obuweereza bwe buviira ddala eri Kristo Yesu. Era Bayibuli etulaga butya Yokaana bwe yagendera ddala mu maaso n'okukola omulimu gwe. Ekyawandiikibwa kigamba nti namutegeeza, nayogerera waggulu nga njogera nti oyo, nti engeri Yokaana gye yakolamu omulimo guno gwe gw'okuba nti yayogerera waggulu. Ekiikira nti yali tamukwatibwa nsonyi kubeera nga amwogerako nga eyamuli
waggulu nga omutonzi we era ng'eyamuwa omulimu ogwo gwe yali agendera ddala mu maaso n'okuba ng'akola. So ensonga ey'okwogera waggulu eya Yokaana ekiikirira engeri y'emu bannabbi gye baagenderanga ddala mu maaso n'okukolamu obuweereza bwabwe mu ndagaano enkadde. Baakaabiranga waggulu mu buvumu obw'amaanyi nga bagezaako okulaga abantu ebibi byabwe oba ekibi kyabwe. Naye ku mulundi guno Yokaana yali ayogerera waggulu nga talaga bantu bibi byabwe wabula nga abasongera ku mulokozi waabwe. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyini yakutegeera kubanga kino kyakola kigoberya Isaaya 40 paka 3 olwogera ku buweereza obwa Yokaana butya bwe bwalina okuba nga bukolebwamu. Era singa tuba twengeddeyo wano mu Yokaana 1:23 ojja kulaba nga era anyweza ng'agamba nti nagamba nti nze ndi ddoboozi ery'omuntu ayogerera waggulu mu ddungu nti muluŋŋamye olugendo lwa Mukama nga nnabbi Isaaya bwe yayogera. So tewali Yokaana kyeyakola kiwakanya ebyo ebyali byamwogerwako nti bw'atyo bwe yali asuubirwa okukolamu omulimu gwe ogw'okubeera nga yayina okusookayo Mukama waffe Yesu Kristo ng'ateekateeka ekkubo lye nga alangirira eri Isirayiri eri oyo eyali agenda okujja ennyuma we. So Yokaana Omubatiza yali mwesigwa nnyo mu mulimu gwe ogw'okujulira ku Yesu Kristo. Era olw'15 lwe lumu luno lugendera ddala mu maaso n'okuba nga lutulaga nti ye Yokaana bw'aba nga ayogera ku Yesu ayogera nga ayina ebirala byanyweza ng'agamba nti oyo gwe nabagamba nti ajja ennyuma wange ansinga. Yokaana teyenkanyenkanya oba teyeeteeka ku ddaala lye limu ne Mukama waffe Yesu Kristo, wabula ye omulimo gwe gwali gwagenda mu lukale na mu lwatu okulangirira obukulu obw'oyo eyali amutumye, obukulu obw'oyo eyaliwo ng'ebintu byonna byali tebinnaba kubaawo, era nga mu bukulu obw'ensonga Kristo yali asingira ddala Yokaana kubanga Kristo mwene ye yatonda Yokaana, kubanga Kristo Yesu yawa obuweereza buno Yokaana bwe yali ayina, kubanga Kristo Yesu ye kennyini yajjawo ebibi by'abantu. Singa oba otunuulidde ekyawandiikibwa ekiri mu Mikka essula 5 olunyiriri olwokubiri egamba, naye ggwe Besirekemu Efulasa, gwe omuto okuba mu 10,000 za Yuda, mu ggwe mwe muliva gye ndi aliba omufuzi mu Isirayiri. Okutambulatambula kwe kwa dda na dda emirembe nga teginnabaawo. Ndowooza okitegeera nti tolina ngeri yonna gye wenkanyankanyaamu Yokaana Omubatiza ku Kristo Yesu, kubanga ayogerwako nga omufuzi mu Isirayiri si mulala ye Kristo Yesu, nga okutambulatambula kwe kwa dda na dda ng'emirembe gyali teginnabaawo. Ate nga tumanyidde ddala mu bukulu obw'ensonga nti bwe tuba twogera mu biseera oba mu budde, Yokaana yali mukulu ku Kristo Yesu mu mubiri era yali amusingako emyezi 6, naye nga Yokaana ekirowoozo ky'okuba nga azaalibwa kyali tekinnabaawo, Kristo Yesu yaliwo ng'ebintu byonna byali tebikola ki? Tebiriiwo. So ako kakulu nnyo kakuba nga tukola tutya? Nga tutegeerera ddala Isaaya 44:6 njagala mbeere nga ndusoma olabe nti lunyweza ensonga y'emu. 44:6 Isaaya egamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama kabaka wa Isirayiri era omununuzi we, Mukama
ow'eggye nti nze ndi wa lubereberye era nze ndi wa komerero, so tewali Katonda wabula nze. So yasookera ddala, yasooka ate era yakola ki? Yasemberayo ddala. Ensonga ezo zinywezebwa mu byawandiikibwa wano otuyambako okutegeera lwaki Yokaana yali akola omulimo gwe yeesanga okubeera nga yali akola, kubanga yali teyeesongako wabula yali asonga ku Mukama waffe Yesu Kristo. Bakolisaayi 1:17 enyweza ensonga y'emu nti obutuufu obw'ensonga Kristo ali waggulu si wa Yokaana yekka wabula waggulu w'abantu bonna. So wabanga ali waggulu w'abantu bonna, ebigendererwa bye tugwanidde okukulembeza okusinga okukulembeza ebigendererwa byaffe. So wano Bayibuli egamba nti yaliwo, oba nga ekyawandiikibwa ekigambye nti oyo gwe nabagamba nti ajja ennyuma wange ansinga nze kubanga yali. Ekigambo ekyo yali kikiikirira obwakatonda obwa Kristo Yesu nti lubereberye waliwo kigambo yali ne Katonda era kigambo yali Katonda. So ebyo bikulu nnyo nnyini byakutegeera nti Kristo asukkuluma ku buli muntu yenna, si Yokaana yekka. Era ensonga ezo zirabikira ne mu Yokaana essula eyokusatu olunyiriri lwa 3 wamwatera Yokaana 3:11 wamwatera Yokaana 8:58. Abayudaaya yabagamba Ibulayimu bwe yali tannaba nali, ne bakwata amayinja okwagala okumukuba. Naye nga bwe bukulu obw'ensonga eri ffe abasomye nga tutambula mpola mpola okwekkaanya ebyo Yokaana omuwandiisi w'enjiri eno byalaga ku bwakatonda obwa Mukama waffe Yesu Kristo ti akira abasajja 10,000. Olw'ekumina lugamba nti kubanga kukujjula kwe, kati awakulu akutegera, kubanga kukujjula kwe ffe ffenna kwe twaweebwa ekisa n'amazima. Obukulu bwa kino bwe bw'otutegeeza nti Kristo eyaliwo nga ebintu byonna byali tebinnaba kubaawo, nti ffe tufuna kyonna kye tufuna okuviira ddala ku bujjuvu bwe. Y'ensulo etakala. Okitegeera? So Kristo Mukama waffe Yesu Kristo mu kuba nti ye Katonda ajjudde kye tuyita obwesigwa, obulungi, obusaasizi, obutuukirivu, obugumiikiriza, amazima n'ebirala byonna, talina bw'agenda mu maaso n'okuba nga akazibwa. Bakolisaayi 1:19. Wabula ffe tewali kalungi kali mu ffe. Baluumi 7:18. So y'ensonga lwaki twetaaga okufuna ku bujjuvu bwe. Vola Bayibuli egamba nti ku lwa Katonda mwe muli mu Kristo, era Kristo afuuse obuki? Obununuzi bwammwe, okutukuzibwa kwammwe, amagezi gammwe n'ebirala ntoko. So Bayibuli eraga okuva ku bujjuvu bwe kwe twafuna. Ebimu ku ebyo twafuna okuggyibwako kwaffe okw'ebibi, twafuna obutuukirivu, twafuna okwolebwa okuba nga tufuuka abaana, okutukuzibwa, okukuumibwa mu bulokozi n'ebirala bingi nnyo. Okusukkuluma waawo eraga kisa ku kisa, kisa mu kifo ky'ekisa, ekitegeeza nti ono amanyikiddwa nga Emmanuel, Katonda ali wamu naffe. Ekisa ky'atuwa kibeera wamu naffe ebbanga lyonna, olwaleero, olw'enkya n'emirembe gyonna, kubanga ali Emmanuel, ye Katonda ali naffe. So ekisa kino tukifuna ng'ekirabo, tetukola ki? Tetukikolerera, newankubadde waliwo abamu abasomesa nga bagamba twetaagayo akantu akalala oba kye bayita second blessing. N'ensomesa ya Bayibuli etulaga nti ffe ffenna twafuna ku bujjuvu obumu,
waliwo abeerabanga abakira ku bakristaayo bannaabwe. Era bino biri nnyo ku basumba ab'obulimba abanoonya nnyo agatiibwa, abanoonya nnyo okwekulembeza, abeesigama ku bintu ebimu bye bafunye nga badyekadyeka abantu ate ne babyeyambisa okubeera nga balaga nti bo balina kye balina ekiyitirira ku bakristaayo abalala. So bassebo ne bannyabo, ffenna bwe tuba nga ejiiko bw'ebanga eyakozesebwa okubanga yekozesebwa ono okuweebwa, ejiiko y'emu eyakozesebwa okuwa ffenna abantu ofuna ekyo kye twafuna. So ekisa kino kituweereddwa mu bungi era kye tukozesa n'okuweereza eri bannaffe abalala. Olw'e17 lugamba nti kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa, ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo. Kati wano nno tusobola okugamba nti olunyiriri luno olw'e17 lugendera ddala mu maaso n'okuba nga lutulaga nti oyo Kristo eyaliwo ng'ebintu byonna byali tebinnabaawo akira ku oyo ayitibwa Musa, kubanga Kristo yaleeta ekisa n'amazima. So ekisa kino n'amazima bisonga ku njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo etulaga butya bwe tusobola okuba nga tulokolebwa, ate butya bwe tusobola okuba nga tufuulibwa ab'eddembe. Amateeka gajja ku bwa Musa, naye amateeka agajja ku bwa Musa gaali tegasobola kuleeta bulamu. Ebbulaniya 12:18. Naye ate bw'otunuulira ekisa n'amazima ebyajja ku bwa Yesu Kristo, Tito 2:11 eraga ekisa kya Katonda ekireeta obulokozi kirabikidde abantu bonna. So ekisa kino n'amazima byajja ku lwa Kristo Yesu okutuukiriza ebifaananyi eby'enjawulo ebyasonganga ku Yesu Kristo. Era kaakano mu ye tulina endagaano ey'ekisa ng'ate era yeesigamye ku mazima ga Katonda nti ekyo kyatandise wakikuumira ddala. Ensonga lwaki mu ndagaano yaffe eno Ebbulaniya 8:6-12 eraga nti ne bwe biba bibi byaffe asazeewo obitusonyiwa n'obituggyako watali kubeera nga abitujjukiza nate, atusonyiwa omulundi gumu emirembe gyonna. So bwe bukulu obw'ensonga na lwaki Yokaana yamujulyako nga bwe yamujulirako. So tulina okuba nga bino tubitegeera, tunnyikizibwe ddala mu ekyo Kristo kye yatuleetera, era bwe tutegeera ye y'ani, okwagala kwaffe gy'ali kulina kugolokoka, kulina okukula, kulina okweyongera. So kusaba gwena atatwalanga ddaala kubeera nga otuuka ku ddaala ery'okuba nga okoowoola era nga osaba Katonda akukolere ekyo ekyekisa eky'okusonywa ebiibyo, otwale eddaala okkirize nti oli mwonoonyi atasobola kwerokola, era ekisa ekirokola kisangibwa mu Kristo Yesu. Oleke amakubo go amakadde ogeenenye, okaabirire Mukama waffe Yesu Kristo akulage ekisa kye, ate era osonyiyibwe ebibi byo, otambule ebbanga lyonna ng'onoonya okumugulumiza, ng'otambulira amakubo agamuweesa ekitiibwa. So ebyo bye njagadde okuba nga nkutunuuliza ng'okutegeera ekigambo kino ekitaafuuka bufuusi mubiri, wabula ekigambo ekyajulirwa Yokaana Omubatiza, ate mu kyo mwe tusanga bino byonna eby'essanyu. So bw'anaaba asiimye tunaatandikira wano omulundi omundi, ate era tunaagendera ddala mu maaso n'okutegeerera ddala ensonga endala ezitulindiridde okuba nga tugendera ddala mu maaso n'ozikwasaganya. So nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.